Embeera ya muggalo naye ndowooza simanyi bwe bayisa side eyo simanyi mwe muli mutya ffe mwe tuli mpola mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyetondera tugezaako kuba nga tukola emirimu gyaffe egy'enjawulo. Tuli mu kulindirira Nabbanja akameseji yaweereza twalabye ate omuntu yasoose okufuna yabadde oba muggulu n'omulala yabadde wapaaki n'ogamba maama abadde atya essimu zaffe yazirabidde naye tetulina kyakola. Mugamba muti abantu baffe mwena abali ku channel eno mwebale nnyo okusubscribinga ate n'abagobera ebintu byaffe musumwongere okubanga ate mulaba era n'okusubscribinga n'okusharinga n'okwongerayo. Wakati mu mbeera eno ey'omuggalo tulina omukisa tukyaziza omu ku bantu abasinga obugundiivu mu ggwanga mu East Africa, mu Africa ndowooza oba si gw'osinga mu Africa osinga mu East Africa naye wonoleka osinga omu ku basinga comedy stand up comedy akolerawo ye buli lwabeera abeera comedy jajjamu oti gwe tulina tugenda kunywamuko nayo olwaleero tulabe embeera y'omuggalo emuyisa etya n'ebirala oba ne message yagifunye message ya Nabbanja soso kulaba eso je baliko kale ekyo kiriwo bigenda bitya akasebe ndikakuva mu ngalo kiki anti zani nsonga ya Nabbanja gituliko osimu ina kubeera kumpi obeero sawa inaweereza akasente emitwalo 10 kati ginayamba ebbanga erisigaddeyo ate ginakuzonezibwa zituyamba kubaka twakoze dda program abamu atisa muweereza mfunye emitwalo nga 10 atisa ojjako 6 n'osuubula entungo entungo n'ozibuzanya ejjuba bazaagala n'olinyako baasi y'etaano nindako sente tezimala Nabbanja ayongereko emitwalo 10 kunteekateeka buli omu zaalina emitwalo 10 aguleko entungo za mitwalo 6 ogende wali ku basi ze Sudan bakutwalira emitwalo emeka Sudan. Of course kyemmanyira nga benkunyonyodde nti osobola okuziweereza atuma bazi kutundira sente nazikuweereza naye zino ennaku esigaddeyo osobola okugula ku kanyama kuba lwe twatandika ennaku zaalyananga nga nnyingi nga bwogulako ennyama ziyinza okuggwamu amangu naye kati esigaddeyo dooza 2 togulako ennyama kati of course era ogulako ennyama enteekateeka program abantu twagibawadde ekyokola nakibawadde abantu nakibagamba wagamba otya nti abo bwe oguze ennyama gikalirire temugirya nabula gwe ne family yombere nga mugiwunyako nga mukoza mukene kitegedde mba musobola okuwangala nayo ennyama yo nga yakunyako buwunyi emmere okoza mukene era obanga alidde ennyama ate enkoko ekintu kyekimu ekyo kati yo ogikuuma paka ogirya ddinga enaku ziggwayo olusi ku lunaku lwanamu olumu nemugirya ate nookola ki embeera yeeyo abantu bangi bagala okutambula bala beteekako lipstick waabwe naye tebakyasobola kukola ki tebakyasobola kugira kumulaga kuba bebisse so kati olwekikuliisa ennyama mwene embeera watoli siriya amati twogere ku mbeera ya comedy emyaka kati 2 temugenda maaso kubanga mukola muli mu mbeera ki temusibuse ne mugwawo naye gwe nabwemirira of course kati abantu abasinga ba comedians bonna buli omu aba artist jagamba comedians bokka ba artist bonna abayimbi buli omu olaba nti agezeza kuba n'ekintu kyakola nga bwalinda omuggalo okole ki gugwe mu nyama lwa production mu group yange olani mwana alina kyakola Kasooto ali mu bintu bya art Kapapa ali naye gyali alina gyakola eyo kino ekimpi yana gyakola eyo ku site azimba azimba choyo muzimbi eyo gola akuba madala amekotoka atabudde ddala omusenyu bugwe wetaaga n'omulabako so generally nti buli muntu alina kyakola ne ku internet nalabye nga ne nabyo naye alaza amagi atunda amagi lumonde so kyekyo osobola okusurvivinga naye ndowooza bano abaali abalungi abanene mukkonga n'akasente bakakoze tebayinza kubeera affected nnyo babebe kulu alinako nejjalejja akasente baani abo anti sente labo oba ozifunanga nnyingi ne expenditure ebeera waggulu kati ne bebe kulu babanga yafuna kasente tekaliiwo kuba balina ebintu ebira byakateekamu bebalinga bakagaba so nendya gyabakalyamu tola ne video zakolanga zikolera ki Bulaya yakolanga video ze n'agenda ekawempe n'azikolera eyo n'agenda mu Makinde n'akolera video naye laba yafuna akasente n'agakangendeko mu America kagendeko South Africa so aba spendinga bwaka kiboyina eri Muzeyi Museveni emyaka 2
aba comedian abayimbi ba generally ba artist bo yabeerabira kati tetumanyi nzo kuba nti abamu tulimu ekirowoozo nti booli awo maybe Bobi Wine bwe yavaayo okwesimbawo n'atunyiigira ffenna naye ate bw'anaatunyiigira ffenna ate wajja kuvaayo ba Bobi Wine abalala 10 okitegeera so andibadde atereeza ensonga z'aba artist ne banga akola ki nga bafuna kasente ate nga si byakugendayo omu simanya ati nagenzeyo Salimusale nampa nange neŋŋendayo biki bikyetaaga nekibanga ekintu kiri organized bulungi nga buli artist kuba abayimbi beemanyi omunyi niwe ogenda okulaba ate abantu abakirimu abandi badde baleeta abasonda abayiya akasente kaba artist ate bamenga basinga obwavu kungulu ne munda naye amoto oli munene mu comedy industry lwaki siga okulemberamu ekintu kyokujja akasente kaba comedian ne bakunoonya wooli n'okabatemera anti kati obulidde n'omusajja yennyini azitugabira sente ali ggulu okitegeera tolina sitiike kukagulu kati nesina amafuta gennyini 5,000 ate bw'otuukayo kyenalaba ku TV wali abagende babakuba emiggo tebali ku appointments tumanyire ebintu biri awo nti n'okufuna obufunye enamba ya Salimusale omuntu aconnecting ambakole ekyabalo sente z'abacomedian oyinza okutwala omwaka wetaaga 5,000 gakutwale wa Salimusale towekakasa kiki ogenda asembere kwana abirwa nekawempe benakulabye abantu bamwekegera abangwizeeko ku ki oba nekapeeka wala kuba nagendayokko naye wala asembere wano mu kibuga oba afuna omuntu gwakwasa nti n'offisi gye nkwasizeege nokwandolinga ki naye abaana baspendinga sente balisikinga obulamu bwabwe okitegedde ovuga emmotoka zona okufuna accident yabwereere kati abantu bakusikambulamu oyina mwaka ogerako bokubuuza kiki ogamba badde nyenda Salimusale kumpaka sente nalabako bwe bakuba ebikondo Salimusale asembereko wano kumpimpi kuba tetulina amafuta ago ayinza okubanga atya muyinza okusalako ofiisi kubanga abamwetaaga bangi wanasembera wano mukawe kati emirimu agikwaseko ku bantu abalala aleme jetikaye ng'omuntu alime kubeera ku pressure ate n'abakyala bonna alina okulaba emirimu agitikeko abalala nga bali wano kumpi mu town kyangwire ne bapkamingi omulaba okitegeera olaba nze enkaabi naye ate nga entambula ogenda eggula magenda n'amadda kakadde kagwa kuba amafuta galinnya liita eri mu 15,000 saako olina okulya kasooli mu kkubo oli obunyama sente nyingi senkana kamu kitundu ogenda kuyita namawojjolo olyemu muchomo ate nga wamu oyita nawo kubanga wamu ojja kusanga emiddala nga giriko obunyonyi togenda kulya kanyonyi okitegeera awo ng'olya wano mu Luweero olya wano wanewo obulenzi era ogenda okutuuka eri simanye na eteringwangwayi nga nayo ki nga ebyekuweddemu okitegeera Salimusale atuyamba ava eggulu asembereko wano alime kalubiriza ki lwaki yagenda wala nga atamanya alina sente z'abantu alinayo business of course alinayo ebintu byakwasaganya ate binene nnyo so nga ate biyinza n'okuba binene kusaidia naye nga ate tusobola omuyambako tukolaki etubigonzagonza lwaki pulezidenti obuvunanyizibwa bwejjakale n'abuwa Salimusale ate Salimusale abeera wala nnyo ate pulezidenti yewokumpi wa wano Nakasero singa itatuukikako era ojja kufuna obudde ogende Nakasero obubuuzi mwe banene waliwo ebibuuzo ombuuza nga bya Museveni nga si byange olina bikendayo buki gwe banene naye olowooza comedy tulina abaana nga bameka kati wano otugeze wakati tubalire mu bawano mu Kampala ni metropolitan Kampala wa Kiso Ntebe list y'abacomedian nagikolako njirina naye balinga nali nawandikako 13 wawandikamu amalwa yokka 13 so far at that moment onawandikira naye kati beeyongera naye obanga yawandika niyo amalwa yokka teriyo kibiina kirina abantu 10 teriyo ekyo teriyo ekyo kibiina nebebakwaya nebogenda mu kwaya z'abakayanja bakinaani tebaweereeyo tebatuuka eyo ekitegeeza mwe bacomedian basobola okubayamba abantu batono nnyo basobola okubayamba baba basazeewo okubayamba oba kubawa ssente oba ne bwe tuba era akakadde gavumenti esobola okutuyamba naye bino ebyokukwata mumwadde miliyoni 2 ate nenkya naddamu n'asabiriza batisa bamu ne batafuna ndaba nga waliwo ngaera bw'obiraba boolaba bagendayo abagundi bola abayomba abagundi ba promoters abamu bafuna sente abalala tebakola ki tebafuna tebafuna simanyi bano bapuba simanyi bano bambuzito simanyi bano bayibi simanyi bano buli omuntu competitive kubera otuukayo nga n'aba promoter abazabamu bukyango nze industry ngimazeemu ebbanga ddene nga tomulabangako
okitegeera nenga promoter ate nga wamusimbayo mulaba nga mukinjaji okitegeera mulufula newekanga bekanze nga promoter okitegedde so kiranga okufuka promoter omugalo mati gwakusanga olina okubuvuluvulu nga wali otegetse of course n'abalala batupangisiza mwalimu n'abatupangisiza nga batusasulako sente zaabwe endala so twazeetegekera ne babeerawo ate batujja awo ekivuko wakitaanima zolomboka njigaba nemuwandike gundi zammwe nabbanja agenda kola ki ani ono omukyala wamutaani wabavubuka yali minisita nakiwala azeetaaga agenda kola ki agenda bayamba netubikola bina nebiggwa tetumanyi bazaavayo batezaise kati nsasaga enjere kati nabo obirowoozaamu era alunze enkoko z'amagye asinga nokola ebibyo ekitegeeza notabeera nnyo okusabiriza notagufuula mulimu tegeeza moti omugalo guno gulinza okuggwa nga waliwo abamu abafudde emirimu gino ng'egyakuyimba egya comedy biki babeerawo babivaamu nababeerawo nababiyingira kubabeerawo fresh blood yo nga etayagala kumanya dadi amina sente amuwadde alina okukola vidiyo oluyimba olina talenti agina ensi nemumanya naye nga talina wagenda performingira obusente naaba nga abufuna ku YouTube tembayo kinyina tewali kyamaanyi okugamba abantu bagende maaso nabeekuuma kuba babaneekuuma sanitizer bazikozese face mask bazikozese oba oliawo president ajja tutatuddemu emirimu gyaffe tukole comedian yagamba artist yagamba ebivulu byammwe bireeta abantu bangi ate abanywi mbw abanywi yagamba ddala abanywi tebalina control otasobola kweteekako masiki ate bwanywa ye byalowooza naye si ekiri ku ground okitegeera ye nga president kyalowooza tekisobola kubeerawo ekiti omwaka ku mwaka tosobola kugamba nti ba artist bajja kukola mwaka gumu 2 3 4 5 okitegeera yo entertainment kyasigala abaana bajja kusigala bakyayimba bakola ebintu byabwe n'emyaka 5 kakasa wajja kubaawo wasobola okubaawo ate abantu abalala abantu bakola ebintu ebikolobero nga yegomanyi ng'omuyimbi nga bwabwe walaba nti gundi byanyigirizibwa naye sanga akutta akataala k'emmotoka okitegeedde waliwo ne promote yanyigirizibwa neyambula ku kalenda so osobola okwekanga tebewuunya mu myaka 5 ng'omuntu tayimba ng'osanga anyakuddewo booda tebewuunya myaka 5 nga basanga amuti ali kukuba atunda ntungo nze ebyo byonna twabikola dda si kipya kubanga swali tunafuuka bakabi nga tubikola Bobi teyatunda ku nsene ntiyagamba Bobi ate kuwatunda ki nga tonnaba yatunda ku nsene ate gwe nze natundako ku bagiya biscuit yobo mu kibuga muno muzipaaka story empanvu naye jajjukuwa tuyaza gye tuyaza agapoti kale ogenda ku mukolo kibakyali omusajja banne mugigende ko omuntu singa bakwekale kankubuuze omuntu singa ayagala kusubscribinga ku gundi ku YouTube channel yakwe ogenda mu YouTube channel yo ogenda mu YouTube yesimu yo notekya oba Kimbo update bino ojja kuba obifuna Kimbo update ojja kubola ne interview ya Mote nogenda giraba ne Mote akamu ne gundi ene etegera kiki nino ketivo ogenda ketivo jabisanga program itaka pyachi ero jabobira Mote kanuka ki emikolo jagwayi tuli kungobagira covid akyatubonyaabonya wafunyaka covid kusi